Ndowooza kati mumaze ne mukkiriza nti bulijjo Latifu Ssebaggala si munnakibiina kya NUP. Ekyo kigenda kutuuza mu mwaka gwa 2021 ng'ayagala kkaadi ya Kawempe South. Bwe muba mujjukira bulungi, Latifu Ssebaggala agenda okujja okwesimbawo ku kkaadi ya NUP ng'agisaba mu Kawempe South. Yasooka kusaba bwa Lord Mayor. Najja n'atugamba mu NUP nti yagenda okujja Erias Lukwago e Kampala. Owa opposition munne n'agala okujjira ku kkaadi ya NUP asabe obwa Lord Mayor e Kampala. Tiyamala kwebuuza ku kibiina era teyaddayo kwebuuza ku kibiina ekamwokya nga tukyali ekamwokya ku kitebe kyaffe. N'agamba nti ajje enta era tagenda kuvuganya ku bwa Lord Mayor bwa Kampala nti akirabye nga kijja kuba kyetaagisa obuteesimbawo Kampala ku bwa Lord Mayor. Lwa nsonga ajja kuba akikoze era mbu yakikola ku lwa bulungi lwa opposition. N'ava e Kampala n'agenda e Kawempe South gye twali tuwadde kkaadi Muhammad Ssegirinya. N'agamba nti bannakawempe bamutumye era bamusabye yeesimbewo Kampala, yeesimbewo e Kawempe South. Awo we twebuuliza nti waaba yajjeyo oba waaba yajje enta mu kwesimbawo mu Kampala nga Lord Mayor olw'obulungi bwa opposition, okugenda e Kawempe okwesimba ku Muhammad Ssegirinya yakikola ku lwa bulungi bwa opposition oba ku lwa bubi bwa opposition? Era yakikola mu interests ez'ekibiina kya NUP ng'akyagaliza nnyo era ng'ayagaliza Ssegirinya wangula ekifo ekyo, oba akikola ku lw'obulungi bwe nga ye ne personal interests ze? Tubagamba tumuteeko maaka. Abasajja abo bamaze ebbanga ddene mu byobufuzi bya opposition naye nga tebatta bifo byabwe. Baali balowooza ebifo bya opposition baabigula. Bw'aba yamala mu opposition emyaka egiwera 20 ate nga nawe ali agamba tavaawo, kubanga baamubuuza lumu ku NBS ku Barometer Akasa Meme. Blasi yamubuuza Mukasa nti opposition ogiraba ng'oyagala kufuga ebisanja bimeka era oyagala kumalawo bbanga ky'oli okwogende n'abalala bajje. N'ayogera n'agamba nti ajja kuvawo 2-3. Bw'omubanga mulwanyisa Museveni okuva mu buyinza bw'eggwanga lino lyaluddemu nga naawe gwe kennyini wooli toyagala kuvaawo, gwe mulwanyisa kitegeeza mumulwanyisa mu bukyamu. Ne tubagamba Latifu Ssebaggala tumuteeko kamaaka. Kati y'omuntu y'omu yabadde asaba kkaadi ya NUP kujja ku bwa mmeeya bw'e Kawempe, bwe baagimumye n'ayisa ekiwandiiko n'agamba nti ku lw'obulungi bwa bannakawempe agenda kukomawo era bannakawempe bajja kusalawo olw'okuba baamumye kkaadi. Abo muyinza tukakasa nti bantu ba NUP oba bajja balina bye baagala ebiteeketeeke baba tebabifunye bakole ekiddako. Twabagamba dda nti Latifu Ssebaggala si muntu waffe. Olaba yagaana okwebuuza ku kibiina ng'ajjeyo okusaba oba ng'ajjeyo empapula ze yali agala okussayo okwesimba ku bwa Lord Mayor 2021, n'alemesa ne Joseph Mayanja n'amulemesa okumuwa kkaadi. NUP nesigala ng'eri mu bbanga nga temanyi kyakuzzaako. Mayanja tetumuwadde kkaadi, Latifu Ssebaggala ajjeyo interests ze, ne tumaliriza nga tuwadde Naggayi Ssempala. Oyo omukyalo yali awangalira ebweru yajja buzi n'atugwamu ne tumaliriza nga tumuwadde kkaadi. Ekifo ne tumaliriza nga tukifiiriddwa ng'akiwaddeyo. Okiwulira? Kati ye muntu y'omu tumumye kkaadi ku bwa mmeeya e Kampala atulaze nti ye ebyavudde mu kugaba kkaadi tabikkiririzaamu, kati agenda kwesimba okubwa Namunigina. Be mutugamba abantu baffe aba NUP